Katuni kwe tuli tugamba nti nobeera ngo subscribinga likinga ate oberenga o sharinga kwa mulira agesigika. Today I show her. Bana iso batu tutandikirewa. Tutandikire ku mulekwa. Leero bingi mulekwa munnange. Lwakuba kati ekitwawula ne Junior kiri kimu. Ye plan ndi mulekwa nze ndi planning mulekwa. Nyo batusoke tubawe mulekwa nga ayogera ne mulekwa abadde mukambwe. Mulekwa nga mukambwe mu. Anti mukambwe kuba YouTube mpaya akantu wamuwulidde. Jotereze eya. Ha teba abana bagala otereza eya. Bakuvalo. Abana bagala otereza eya lwakuba namukaso omuwulidde. Ha nga yakute yakulekedde bulamu okoze otya eya nabali. Jotereze eya. Naye ekisooka bonna mikwano gyaffe bantu baffe. Eya koyeba YouTuber. Era agambye agenda. Namulabye ayingira nnyo kasuku. Mbukasuku yalese Pastor Sempa. Sempa yali mukambwe. De Pastor Sempa naye apakukanya asuka. Namuwulidde avuma omwana obusiyazi yamusiyagako. Oba yina gwe yamusiya. Pastor Sempa naye olumu asuka. Olumu nze mulimu ebintu ebimu abasumba bye bakola n'engamba bannange. Abasumba nabo basusse ennaku zino. Abasumba ennaku zino ntalo. Kati baba balina kulungamya baana naye namuwulidde Pastor Sempa nga atwalira Junior mwana muto. Taata Junior akyali Maziga. Akyali Masanja. Mu Luganda bwe tukiyita. So kati ye Junior bambi namuwulidde complaininga. Nga abantu batalina mikwano. Ekisooka ogamba nti agenda kugana owaba YouTuber content. Andi kati obuzibu bwe mulina. Mutuufu. Ati obuzibu bwe mulina. Bamala omukuba. Kye yakoze nno. Mutuufu. Leto mulekera. Omanyiza bonna bakwano bange ngenda gezaako okugezaako. Basajja baffe. Yes. Ekisooka Junior bw'aba agamba nti omuntu amuvumira ku channel nga naye agijjako. Asobola obba ne point ye. Okitegeera. Nze waliwo channels bbiri za baleeta omuntu bansaba interview ne failinga. Ne baleeta omuntu nanvuma. Yes nanvuma. So ne ba expecting nze namukasanzire ku channel zaabwe. Era baddako biki namukasama we siwe gatwe gatamulaza gange bwe gatwe gatambula once bwe ovumira ku channel yo sidda. Mulimu kinendo kati nga bolaba channel ya Kasuku. Kasuku namusanga n'abantu be. Abantu bwe bampisaamu eggaali maso otula ku channel kuba namusanga nabo. Nayenze bwenzija. Ate waliwo n'ekirala waliwo omuntu akuyisaamu. Ng'asaaga naye ne mbamu n'olya ne mubamu oli ng'akufiirako. Nayogeddeko ne Saimo. Omunene. Ne Saimo si ye muntu alemezaamu. Yes, era jjo bwe twamusanya nga Saimo wannyingira nanga nsonyiwa muganda wange. Bwe tutambula n'ekintu. Omanyi kasita ogenda kutabukawo maaso. Ebyemmere tugenda byogerako ebyejjo. Ebyejjo. Sisa byerabira. Betusooka tubiseewo and then after tweyongereyo wali. Ekyabadde jjo. Obadde emotional nnyo ngeri naye oli mulekwa. Mulekwa munnange. Ekuli yafiirwa taata. Era mwena mbaba mulekwa. Tokadde mumbuuza okuva ku live eri gye nakola. Ba YouTube abamu baleeta abantu abanvuma. And they pretend to be friends. Bajja ne baleeta abantu ne bakuvuma after they play the hypocrisy card. Ate bakuyite ate onnyonnyole bye bakuvumye kwegamba but their main aim is about views. Omuntu abalwiringa mukwano gwo okkiriza oti omuntu avume mukwano gwo to that level atandika omugamba mbwe akakavubu kate kategeera akasiyazi biki nga oli awo otudde. And then you pretend you a friend, mbwere ojja kunoonya Junior kakati ajja clearing to clear what? Nobeera nga tosiima content gwe bakuwa ka waliwo ogamba nti omanyi mu nsi kasita obulwa gw'oswalira nogana ekintu kino nkikola naye ono omuntu wange because there is life after social media. Of course. Nze tebavuma mukwano gwange nga am around. I keep quiet, I pretend, nenefula ambo sibirimu. At the end of the day, doesn't help. Chokagwe, ate toyagala mikwano gyo gikyaze bakuvuma. Because we can also do the same. Nange nina channel zange nsobola okukyaza abavuma abantu. Nenze when a person is my friend, I treasure that. Toso avuma mukwano gwange ku channel yange. Because there is life after social media, there is life after views. I think that's what people need to understand. There is life after views. Nzaba YouTube obalaba.
abasiba obungi bali bantamata nenze ngasise because I'm mature nze muzeyi wange yafujjukira we bajja awe waka ne bajja n'obusimu batwawe dakiika ne bakwata content ne bagenda. And I don't know why YouTubers think tuli basiru we are stupid. Kati nabayimiriza bonna kati kanda bani afiirwa nakuze YouTube yange era kwe nyendo okubanga buli yanjagala nsangenga ku YouTube yange buli muntu follower wange ajja sigala nga followinga era abadde ta followinga tajja sigala nga akola. But I'm tired of these YouTubers. They are not appreciative. Oyagala okole content mukwano gwo kyokka nkuwa views toyina kyompa banvuma bwe bamala okunvuma nga wooli then you look for me ate nange nonkolamu views. Which kind of person are you? Goba muntu nabati, do you really treasure a friend? So sikyagala muntu kunzanyirako these days. I don't want anybody to use me as bunobudoli. Ndi muntu ntegeera. If you are really my friend, there is no any reason whatsoever lwaki obokyaza abanvuma ate omala onnonye. I think abanvuma ebintu. Do you know person abusing your sexuality? Omulatu kokuvuma ono gundi ali bwati ono ali bwati nga kyaliwo ali awo yefudde asirise because ayagala views after zanye the other hypocrite card amala kubide ha sepa kye yakoze se kakajjango clarify what when you the idiot who brought the guy who is abusing me you kept quiet. Who is discussing people's sexual? Who is discussing me? Oyo junior bamusala. If you're really a friend, oyinza okukiriza omuntu bamu nga your friend olyamuteke wansi like that, and then you have the guts okubeerawo ng'osirise pretending because oyagala views. That nonsense should stop. Oli junior gwe bali bamanyi Yaffa. That's what they used to do to my dad, because my dad was a very good person. Bamukolanga ebintu bingi ng'asirika nga bagenda ne bakyaza abamuvuma kyokka naye ne bamukyaza. And what pains me, these YouTubers are not appreciative. Nze tewali sente ze bampa. Even being their friend, I gain nothing. I'm one guy who gets my money clean. I don't rely on anybody. Nze bino bino byenkoze in my life oba bitono oba bingi, I've done it on myself, on my sweat. Sina muntu anyamba. But you can't prone me. You act as a friend. No later nze nali nyenda vuma kyamagero ku channel yabwe. Ne bangamba kyamagero mukwano gwabwe era sina muvuma ku channel yabwe. I was like, okay. Then if it is universal, why not me? Chebakolera kyamagero butamuvuma ku channel yabwe lwaki tebakikolera nze. Hypocrites. Bino bye byayombya ng'omugenzi Isima. Ono weka Isima mubi. Isima Yaffa ko yeba YouTuber. When a person is your friend, treasure friendship. Treasure loyalty. You can't bring a person in avo momuntu bwatyo gwe kubango yagala byantalo. They want me to be nose kwa abo bafunamu. Now that nonsense should stop. YouTuber achaza abantu okumvuma nja vuma YouTuber. Nanga I can do it very well. So ukira kubacha nendeta abantu ne bavuma omuntu. Nze bangi nnyo abasobola okuvuma omuntu ku TikTok yange. Nenze bwobanga nkuchaziza ku TikTok yange novuma mukwano gwange wano yagala okuyisa mukwano gwange obanga omukakanya amaaso because I'm a real friend gambe ekyo tekijja kusoboka. Because there is life after shares. True. There is life after views and likes. So that nonsense should stop. Era ba YouTuber bonna nabayimiriza. I don't want to work with anybody now. I want to work on my YouTube content gwemba waddamala. Let them start from there. Expecting as na mukasanzire ku channel zaabwe. Era baddako bichi na mukasama we siwe gatwe gatambulaza gange bwe gatwe gatambula once bwe ovumira ku channel yo sidda. Mulimu kinendo katinga abola ba channel ya Kasuku. Kasuku namusanga n'abantu be. Abantu bwe bampisa amwe gaali maso otula ku channel yo kuba namusanga nabo. Nayenze bwenzija. Ate waliwo n'ekirala waliwo omuntu akuyisaamu. Ng'asaaga naye ne mbamu n'olya ne mubamu oli ng'akufiirako. Nayogeddeko ne Saimo. Omunene. Ne Saimo
siye muntu alemezaamu. Yes, era jjo bwe twamusanya mga sayimo wanyingira nanga nsonyiwa muganda wange. Bwe tutambula n'ekintu. Aha, omanyi kasita ogenda kutabukawo maaso anti ebyemmere tugenda byogerako ebyejjo. Ebyejjo. Sisa byerabira. Betusooka tubiseewo and then after tweyongereyo wali. Ekyabadde jjo. Obadde emotional nnyo ngeri naye gy'oli mulekwa. Mulekwa munnange. Ekuli yafiirwa taata. Era mwena mbaba mulekwa. Tokaaba. Sijakaaba naguma. Kaakati olunaku olw'ejjuba neebaza Dr. Muganga. Bannange. Naye nze sebase nalose Dr. Muganga bye twabadde tunyumyako byokka. Ayina engeri gye yankutte. Kate nkoone. Kati wabaddewo bannamawulire bangi nga bali awo bwe bati. Naye abo bonna mungi w'abantu tebadda. Babadde bangi. Labayo. Najja n'aŋŋamba. Megatron come ha. N'aŋŋamba mubanja alonzeeyo. Omugagga waffe atumanyi bulungi. Namukasa bannange njagala obbakakasa nti namukasa tali namukasa ne mmoze si mmoze. Ffe tuli bantu banene. Twogera n'abantu nga abanene babakuuma bukuumi na batuni na pisto. Abasirikale babadde bangi bonna nga bali awo. Nze natuuse ku check-in. Jukira bino bye nabadde pakuka ate nga situdde ID ya mulimu. Ntuuka ku mulyango ku check-in awo ku Victoria. Yo ID nandaba mumuleke namukasa kamu. Abo tebabagobyawo. Nga ntambula nga mwana wa meeya. Dr. Muganga atutadde ku level gye sirabanga. Mama wange kale singa wali nalaba ku bitibwa byendimwe ennaku zino. Banna. Eyali namukasa kati namukasa mulala mbeerako bapoliisi nga ndine. Senga wali osiriikirira mu ddakiika. Nona asirika. Kansirike. Dokita. Gomanyo beera n'omugagga nga n'abamagye bakuuma namukasa. Kaakati. Atalina kyendi. Kye nasinza okwagala. Kyabadde ekintu kimu. Omuyimbi gwe yatuleetedde. Muyimbi ki? Chris Banina. Bakoze video. Abantu tebatandika kuyimba bwe bati. Bakoze video. Nze ziri video mbadde sigirabangako mu Uganda. Bakikwedde mu Uganda. Uganda ina location banange omusajja Edwin Po kyekyo. Omuyimbi anyirira video ya kabi. Banange ye banana. Anyirira alinga omuni ogugudde mata. Guba gutya. Togulaba ngo guba gulinga gold. Oyinza n'ogutunda ngolowooza gold. Chris Banina ayina empisa. Yo mwana oyo ali discipline kyovola bakwataganya nnyo ne dokita. Manyi dokita ayagala nnyo abantu abali discipline. Oyo ndowooza agenda bugenzi mu ggulu. Yeetaaga kukebera. Nze kye mbagamba obeera n'empisa. Nze kye mmanyi ku Dr. Lawrence akolagana nnyo n'abantu abalina empisa. Kyova olaba oyinza okundaba wano n'ogamba Jenny akaayana nnyo biki. Naye dokita yalaba namukasa omutuufu. Amanyi namukasa ow'empisa. Ate kye nasinze ekirala okwagala. Walabye abaana ababaddewo. Yayagala baana bato bitoni. Nalabye Mudra. Nendaba ono omwana Victor Rose naye omuyimbi Kalo Kasita kiyakoze tekyabadde kirungi. Abantu bakuyita ku budde jangu ku budde. Naleka yabadde ayina ebimusu. Nedda value for money. Ate kati yasinze atokola performance yadde. Ate twagirabyeko oli Christine yangambye namukasa tulinde Kalo Kasita ne mugamba nakoze naye appointment. Nga sakoze naye appointment. Nenga oluyimba bannange mugende. Oluyimba lwa maanyi. Ya Chris Banina oluyimba lwa maanyi. Bakole challenge za TikTok zitutto obusi. Nange natero gikola. Kati ono yagenda oleta BET. Grammy. Kube yali agireeta kati yabivaako yadda byabufuzi. Kakati ate n'abala. Ne Banina ali single. Ali. Oshimanye netweyagala naye tuba tugenda zaala obwana bu chocolate. Ani kati obuzibu omuyinza ozaala akaana. Tekisoboka mweru nnyo. Kati nze bwe mba omuddugavu nengira mweru. Tuba tugenda zaala akafanta. Alyoka anzijukiza omulenzi wange yali ampitanga fanta. Bannange nange ngudde nga mukwana. Nayinako ne yampitanga fanta. Kati ate gwe nawe n'ofuna ogw'oyita omukulu. Owekitiibwa. Nange. Kati ndi single. Abantu mwenna mugende ku Victoria University musome. Abalina abaana bamwe mbatale ku Victoria University. All courses jeziri. Thank you, big up, may God bless you. Byonna byokoledde abantu. Tusiima. Nalabyeko good vice chancellor. Anyumya n'abaana. Munnange sibe bana abegulumiza muntu wa nkugambye nze babadde ndi wali ku check-in saze na ID. Please never mpisawo ng'omukungu abapoliisi banvaako bati banna. Mama wange singa abaddewo n'alaba amaanyi geni. Singa abaddewo n'alaba amaanyi omuggalanda gaalina e Kampala wano. Mbeera n'abamundu bankuuma ninga ayina ebyobugagga. Nze kye namwagalako
teyeteeka nnyo mu nnyo majolobe no Megatron jangu memukasa jangu mujje kwegamba naye mwana Chris Banina mulabiranga ddala akayimba kakabi genda ku YouTube channel ye kayimba bakakareleasinga bagita Chris Banina music naye akayimba kaamaanyi era n'atera okukola challenge yange tonnakola sinnakola twavuddeyo leeti jjukira natuuse wakangangwa bugwe kati leero enteekateeka yonna yabadde masavu natuuse mu mmotoka nga n'emmotoka ngivuga sibitegeera ndowooza mugagga byatukoledde ffe tusiima tusensebuse tweyanziza nnyo Dr. Muganga ne Christine Bambi akola yes era bw'oba oyagala okumanya nti Kampala muzibu lumba Dr. Lawrence ate nze balina gwe bankwasizza ate omulala siri kuvumira n'enninya ne booda n'enkuvumira ku booda nsooka n'enkoleko obusungu ne bunninya n'enkuvumira mu mutima ng'olumbye Dr. Muganga sisa kuvumira mu mutima kuvumira mu mutima n'enkwata ne video nga ndi ku booda n'empangisa booda ngende ebigambo empewo yebitwala so byebyo nno so today wali mulekwa ku nsonga za Junior nze I support Junior ambassador oyingiddewo ambassador okubye kalwedi jangu bakulabeko Valentine ambassador jangu olutalo jangu oyimbako olutalo ambassador fire base buza ku bantu akayimba ambassador olutalo nga luwedde tuli anti yimba moze mpa sente zange ati njogere omusajja yakwebaza nampa sente meka teyazimpa yazibba mbo waromba ekivulu kya mutu ne bampa kasente bazisindika kusimu moze mpa sente zange moze wandyako sente kale tudde ku ngenda wamba gundi eno bwotaziipa ngenda wamba wifi wallahi tutuusaawo ngenda jiwamba oyina obukakafu moze bulijjo omanyi okunzi oyina obukakafu Firebase akimaze ambassador goma yaba yayibe ekibuga baku bantu balabe bulabi kakati amulekwa munyivu ensonga eno eri sensitive nnyo kuva omwana oyo yafiirwa taata we yasooka n'abanga kwegamba alaga nti wali byonna weebiri nasigala nga akola interview era I remember yatukubira ne mwami kwezi wano netugenda ewakaawe netukola interview mikwano gya taata we gyonna gyagenda n'agiwa interview kati alina statement gy'akozaawo nsubira mbaddeko bulungi nnyo n'agamba nti byebyo mwakozesanga taata wange mumala mukubye eri ne bamukubira muzeeyi wamuwulidde jangu oteereze eya kakati yagamba tagenda bikkiriza ate wekinaasukka agenda vuma bayutuba kuba bamukozesa tebayina mikwano bamuvuma baleeta abantu bamuvuma imagine omugamba mbu muli wabisiyaga awo pastor yayiseewo so nze kyengamba kiri bwe kiti bw'oba okola ne ba YouTuber kino kigende ewa Junior bw'oba okolagana ne guno omulimu gwe tulimu sooka omanye nti ono mukwano gwange oba nkola naye okitegeera ebyo ebintu byawukana kyova olaba nze ebiseera ebisinga abantu benkola nabo bonna mbagamba oyo musajja wange si okitegeera kitegeeza bwe ngamba nti era bwabambuuza moze oyo mukwano gwange kubanga ekyomukwano gwange kyanjawulo moze gwasobola okukola story nze nkujjukira olina story gye wakola nenkubira nengamba moze story bamanyidde gijjeyo n'ogijjayo ekitali ku bantu balala bali babasajja bo nti ogenda tuula kugambe namukasa oliwa konze ndi wanendo jangu ompeeyo onampaayo bwowati manya nti gino emikwano mukwano go byaddala oba ina byagala okuyisisa oba mukola omuwa content n'akuwaayo ez'amafuta oba n'akuwaayo kyakuwaddeyo tusooke tuweeyinga ekintu ekyo Junior oleme kutomera ojagamba nina Simon nina gundi mukwano gwange naye nga abantu abo bo bakwagalako ki content si mikwano gyo kati nze mweno industry njimanyi nsobola omanya nti yegwe muntu moze nkukubira nenga wabula leero sirinaamu sooka ompeeyo kyesisobola kukola ku muntu mulala yenna kati ayina osooka amanye ono ddala mukwano gwange owa tuli mu industry yemu content mpa content tukole okitegeera kuba naye ne interviews ebamuggyako naye azifunamu agenda tambula trending. No, my question is trending afunamu ki? Afunamu. Ekigambo kye kubanga erinnya lye labako erinnya lya Junior. Singa nabadde takola zigundi ezo zi interview abantu tebanditegedde Junior. No, ntero kola ne bajjo ku beat FM each and every Sunday. Nagamba
eno newedde eriwe yasinga okutrendinga nomuha eno egenda trendinga nagamba ha naye trending nfuna muki trending ereeta mmere ereeta kikozi ebintu ebimu byetwogera ebintu ebimu byoyogera n'okola no show no trending omuntu mwagenda okukwatira ensobi yabadde wali naawe mula yabadde wali nayogera abantu baneeno bamanyira Junior muzi interview okitegeera so tetusobola kijjawo kuba singa Junior teyayingira mawulire n'akola interview eno neeno tebandi like audience teyani mutegedde nti Junior naye existing ani yagamba ina TikTok ye ate n'abantu kwebali bano abawabuwi kulwalira nagawaye kampa abasajja kati bwaba afeelinga nti buli wo feeling nti bakozesa then you should stop nze mozo mayiraki sikolagana na ba YouTuber banji gwe nsinga okola naye because gwoli mukwano gwange omanyi gwe muntu gwe basobola obuuza Jenny yani n'oyogera gwe muntu gwe basobola okubira essimu ku mukaaga ne nkugamba mmoze kino kinyize okitegeera so asooke abeere si buli muntu nti anaamuwa interview asooka amanya ababe atuule asooka agambe nti ono omuntu bwe mukubira ku ssaawa 8 akwata essimu kale fine kati bw'amanya emikwano gye then akole ekyetaagisa alina okusotinga mu ba YouTuber bano abalenti naye kyemmanyi Kasuku ayagala Junior ekyo kyo kyemmanyi Junior yagamba interview yamuleetedde obuzibu mbu ye yabadde wali omanyize ndi side zo ati labe nalebe ne comments Junior yataddeyo video yagitaddeko yagirecordinze bulukede yakoze live yayogedde bingi nga mukambwe ng'omulaba Rachi Junior teyakubidde Kasuku kakati nalabye mu comments nga buli omwagamba Kasuku genuine Kasuku loves Junior yes nze ndowooza kubanga ne gana amawulire mmoze gapika after nga bamaze okukola ki bamaze okukola show ne Pastor Sempa oba Kasuku yakubira Junior n'amugamba omuwulidde kuba abyogedde awo n'amuga jangu kikiri kyagambye mu ba YouTuber tukola bwe tutyo oli amala okukuba naga tubadde wano naawe omuntu nakkuba Jenny omuwulidde kati endowooza kyaba ayagala nti nga wendi wano moze mbeera ne Jenny omuntu akuyingira ngo oba oyogera ebyo tojja kukola tubireke ye kyayagala naye nze kyendowooza manyi kino ekintu kibadde kinyuma na babiri Junior abadde yeetaaga okwogera ne Kasuku bino ebintu ne batajja mawulire kuba ffe abantu b'omawulire abasinga bannakigwaniza mujjavaamu abapikooli bapikoono okitegeera Kasuku kyendowooza moze ate Kasuku naye aba ne point kubanga ono bw'ajja n'avuma Junior Pastor Sempa kati Kasuku nga mukwano gwa Junior kuba ndabawo friendship yamukubira amugaa gundi akuyisizaamu story egenda okufuluma okujja mu bantu ng'olwedde mukwano gwe aba yagambye nti gundi yakuyisizaamu okitegeera so nze ndowooza Junior naye yakozesezza obusungu bungi ze kyemmanyi nga namukasa kyemmanyi Kasuku ayagala Junior simanyi nange kisayansi ali awo naye amwagala bamala interview ne Kasuku Sempa ayisa mugonimani mu Junior kakati after ane tulaba interview ya Junior nani ne Kasuku bakolera wali otero okukolera nga Junior addizono kati Junior tekyamumalira nga amaze okukola interview eyo n'agenda ku live nedda eyo interview yali nkadde tekisoboka tewakana tekisoboka eyo interview yali nkadde Junior we yayisizamu Junior yakomye okukola nedda wulira Junior yakomye okukola interview nawulidde n'ebigambo tulina kyano ya Kasuku tugende nawulidde n'ebigambo ebigamba mbu sijja muwabudde eyo gundi nkadde tekisoboka kankulage Junior yakomye okukola ku gundi ya Kasuku ye nga bigani Kasuku live teka mu Kasuku kankula njagala kulaga eyo video nkadde video zibawo kulabuti kwata teka ku video labe kye nkugamba eyo video Junior yayingirako Sempa emabega kati ono yabadde kakwesa suze teka tofaayo jindage kakati tuli wa eno yani zizu zerinandidi ono bwe yamaze okukola Sempa uyo tomulaba kuliko Pastor Sempa anape with Tamale mirundi Junior ono naleeta Tamale mirundi Junior aganyi okwa Pastor Sempa amasanyalazi kati owakanaki ne guno gubadde guwedde maliri gutya ati
awo Junior yabadde talinawo point abadde Junior yagamba ye point Junior gyaliko nsubira ontegeera bulungi yagamba ba YouTuber baba yita mikwano gye ate ne baleeta abantu ne batuula nabo ne bamukuba ye kyata yagala Junior kyabalina omanya kuba kati kyabalina omanya Pasa Sempa yagambye ono omwana sibamusiyazi nange ekyo kyampisiza bubi Pastor Sempa abadde teyeetaaga kwogerayo statement yamusangako ng'asiyaga ebyo ebintu si birungi ate muli basumba mubeereko n'ak'obuzadde n'ak'obuntu wamusangako ng'asiyaga kati muwuno yatabudde musajja yatabudde bali ab'emikwano ate ng'ono tadde yamumugundi ate ng'ekinnuma ono Kasuku ye taata wa Junior kati gwe tumanyi mu mawulire bamumulekera omwana kakkana toyisa mutaata wo gaali kolimo by'omuzadde bibi amuyisemu wirubalo nze saagala Junior yatabuke ne Kasuku simanyi lwaki Kasuku ze genuine guy koze soga kijagala Kasuku oyo mu ba YouTuber bano ye muntu atuula bwati nakubulira ekituufu nti olina kukola kino mpaayo akantu n'akakuwa ndowooza Junior kale akantu ako ko ngakko nsobola okuwulira obulumi bwa Junior nsobola nti nno bw'oba omanyi nti ono gundi mukwano gwo aye omuntu n'akuvumira ku channel ye kiruma kati moze ne wabaawo omuntu ajja ku channel yo n'anvuma twevumira wano nizo mpisibwa bubi nsooka nembuuza ekinaalabika kitya ate ntudde n'omuntu wano atavuma yes kati kyekyo kati awo osobola ofiiringa obulumi bwa Junior Kasuku amulabanga mukwano gwe nnyo kati bwe yalabye nti yatudde ne Pastor Sempa yamuvumye endowooza kyamuofendinze kati nga bwe nkuwadde example nti naawe mmanyi oli mukwano gwange nnyo buli kimu kikunyumiza n'otula n'omuntu anvuma mba ngenda yisibwa bubi nze ndowooza Junior alabika walinawo point. Kasuku yandikoze atya yandiganya Pastor Sempa okwogera oba yandibite oba yabadde kuba ninake nawulidde n'agamba omuntu n'ata ku defending oba yabadde agala Kasuku defending alabika omanyi mulimu point bagamba gundi mubbi nga mozo okimanyi siri mubbi n'ogamba munno si mubbi oli okitegeera n'olaba interview nga egira waliwo interview gye nalaba Kasuku alina omukyala gwe yali naye n'agamba mbuze yansanga Kampala nga nzunga koye kati ekyoyogedde kyaki kati awo osobola olaba nti Kasuku agezezzaako kudifendinga okitegeera yagamba yabakusanga kabango ngamba munange oba yenze Caroline nga nimusimbala kati akayimba tukategedde kaali Caroline kaali kange kubanga waliwo ensonga ezaali oli nagamba oli bamukukwasa ate ono namukasa gwe wasisiye gwasanga mu nsinga apaala nenkugamba nange nali njagala ompeeyo akantu nze byosibikola moze kati nkuze mulimu ebintu ebimu neŋŋamba ekyo kankireke nakubira ekiro nenkugamba omukyalo omuwulidde enkyampaayo wamusanga mu nsinga apaala Kampala ng'azunga Kasuku n'agamba ekyo kibadde tekyetaagisa ne mulaba nga agezezzaako kukola ki okundifendinga omukyala waki yali akuyingira nadda buli muntu alina ensonga ze naye nga si buli kintu ekinaabaawo n'akikola bannange nze kati nakowa entalo ezo entalo z'okumu nze enkozi nakola entalo n'entuka nga zinduwala oli analyst tokyamala wesonyiwa kati Junior kyalina osooka ommanya bano abantu mikwano gye kyemmanyi Kasuku ye mukwano gwe ekyo kyonja kimukaka mukwano gwe kale walinza obbaawo waliwo ekyaganyeemu kuba buli muntu nange siyombamu naawe ne tuyombamu manager nankubira mubadde ki ne mmoze nga mutabuseemu kuba tuli bantu ba buli bantu tusobaganya so nze ndowooza Junior beetaaga kukwatagana ne Kasuku bino ebintu by'amawulire tekyetaagisa kuba kiba kiswaza olaba nti moze yeyuza ne Jenny Kasuku yeyuza ne Junior ekitegeera bondi yabali y'amaanyi nnyo ne Yaffa y'amaanyi nnyo kati mbasobola vaine nga moze yantama yankola kino nedda kati nze ndowooza baba beeweebuula n'ekirala Junior njagala bw'abanga agamba agenda kendeza interview nga abantu abo si mikwano gye ashunuulire nnyo nze nkirabira ku bayimbi wano moze omuyimbi agwa mu buzibu ne bakubira Jenny eno tugenda kikola tutya mugamba kati obadde ogamba otekola bwoti ne bwoti ne bakuterako ataano ne tugagabana naye batuuka mu sseera ebirungi tebakuyita babinuwa amasenjere we banaagwa mu bizibu balyoke bakubira bannamukasa batutereko ataano batutereko asatu
kati awo oba oyina omanya emikwano gyo nti bano just bakolera bukolezi tutuusa basabanga akakadde agwe nkulaba kati omanya nti obakolera bukolezi tokiteeka mu feeling okitegeera omuyimbi ajja n'ataawa akubira amasimu banange namukasa wantugenda kola tugenda pushinga kivulu mukole buti mozakola ati ne mugamba kale ne bakuteerako 5 naye we babeera mu happy moments zaabwe mwe tebabayita kati awo omanya nti gino si mikwano gyange wabula bano ba bizinensi kati bwaddamu oggwa mu buzibu okyajinga ssente za waggulu kati Junior kyabaakola abasabenga ssente eziwera bw'oba onzijjako content nsaba ssente kyabaakola bw'aba awulira nti bali mumukozesa abasabe ssente bulijjo akikola mu lwa bulungi kati si kyekyo kyenkugambye nti abayimbi ajja n'akupaalirako gundi anvumye tugenda kola tutya tupushinga ekivulu ne bawasimba ameka 5 olwo ne tugagabana babiri naye bw'atuuka mu biseera ebyessanyu mwe tabayita ayita balala that means awo omanya nti ankozesa bukozesa muyambe ku kati nange bw'anaatuuka ng'olutalo luzze mugamba leero ku 5 nedda ebivumo bya 5 si kyabirina nyini yaŋŋamba waliwo bayituuba wano okumulyako ssente ye bwe mumala okukola weebale bo balinga kajjansi n'omuntu wamala okukola muweeyo ka transport omuwayo amafuta naye oli n'omugamba nti bannange oŋŋambye waliwo akubidde musima jangu twesange wano wala omugambe ogenda kumpa sente z'amafuta mmeka olwo agamba nti namukasa mwavu ansabye sente z'amafuta content gwenzijja okuwa wange ngenda muteeka ku channel yange kino kyajjina otandika channel kinaamuyamba kijja muyamba kuba Junior views naye agenda kwebuuza atya anafuna amubuuza ale naye aba alina okukendeera kubanga jjukira buli lunaku bwe weebuuza ne weebuuza nga gwe weteeka ku channel yo nga toteekayo balala bituuka abantu ne babikoowa yali ku piiki nga y'amaanyi nga buli nsonga ayogera oli omusajja oli atayira matu n'ennaku zino omuntu agamba manyi bino ebintu binyuma nnyo nga waliwo akubuuza waliwo gundi munyumye emboozi etambula egwa makerenda bwe kiri naye nze kyensaba Junior kimu baali badde batuule ne Kasuku one thing I know Kasuku ayagala Junior Gyona amwagala ebyaddala amwagala kubanga ab'emikwano tusobagana bino ebintu tabiteeka mawulire biba biswaza buli waayogera biba biweebula Kasuku naye bimuweebulira okola vidiyo eno yabadde yeetaagisa kati Junior singa Junior yagenze yes Junior Kasuku yamuwadde n'omukisa batudde ku channel naye n'akasukira sempa Junior show agikoze munyiivu era olwo avudde ku show ng'eri tennagendayo n'agenda n'akola live era n'ayomba tekyamumalidde it was yesterday video gye mbawadde n'agiteekayo ng'era ayomba ng'alaga nti bino ebyagenze maaso tabyagala akooye okumuvuma ng'ogamba nti gwe oli kyaliiwe mumala okukola show n'oleeta omuntu n'amuvuma ng'atudde wano aye n'omukana mugajootereze eya so Junior munyiivu nze ndowooza abadde engeri gye yafunye era agamba nti akoyeba YouTube nedda engeri gye yabadde afunye n'omukisa ne basinkana ne Kasuku nga bagenda kukola wali yes oba ne mu kamera n'amugamba yes mbikoye n'amulaga obutali bumativu bwe kuba bwe mutuuka okukola interview bino ebintu ya interview bimanyi musooka kunyumyamu ebiboozi ne mulyoka mukola so nze ndowooza Junior abadde asobola okugambirawo Kasuku Junior buno enensi si nyangu abantu si bangu abantu abakwagala genuinely batono nze Junior simulinaako buzibu mwagala kulilla ansanyusa naye Kasuku ayinza oba alina bwe yakusobezezza naye bano abantu b'amawulire baagala byonoonese kyemmanyi Kasuku ye muntu ku Junior alabika asobola n'omukubira essimu ku ssaawa 7 kuba namuwulira ku muzeeyi mirundi bwe yafa yagamba Junior yankubidde essimu bazaali ssaawa 8 oba 7 that means omuntu oyo aba mukwano gwo kwata essimu muze tosobola kukubira muntu ssaawa 8 nga si mukwano gwo so muli ba mikwano Junior kakkanya obusungu mwogere ne Kasuku muleme byogera mu kamera bano abantu b'amawulire baagala byonoonese ojja sangayo YouTube omwakuyite agalinya ntogere ku nsonga za Kasuku awataye Kasuku yakoze bubi jompe yaka olwakusudiye Kasuku oyo si mwangu wankwe okitegeera Abanayuganda baagala byonoonese kukwakwagala ebyaddala ayinza oba kyaganyeemu kiina we kyasobaganye naye nga kyensobola okugamba mu bantu ababojjako interview Kasuku amwagala kulilla so kati Junior atandika olugendo lwa channel ye mugenda atandika naye yes bamulekwa ababiri nze
Kala interview. Taata Yaffa mama Yaffa. Mama Yaffa. Taata Yaffa. Nawe tochipwanika. Bwana ayagala interview nze wendi. Njamuwa kulilla. Mukole. Njamuwa. Kati mmanye enkola ne Junior naawe ne Kasuku. Songerako. Bakowe entalo z'abantu. Nakowe entalo. Naye bali bakutandise. Bali bantandise. Nina waliwo aba YouTube bambi bankubira nnyo ne ngamba namukasa lwaki sibawa. Ne bangamba twesangike ne tugenda nemba wa interview. Ate saba wadde ez'amafuta amazima ga Katonda mu ggulu. Mukasa akayita akantu. Nemba wa akantu. Saba wadde ekikumi ky'amafuta. Mba ndi awo baddamu ne bankubira ne bangamba twagala interview ne bagamba nenfeiri ngoba nali ku bice ebyankwata. Nagenda okulaba banvuma kunfi. Muwalo yo omumpi omuddugavu asiba bobu abaana abatonga nvuma kunfiirako. Akuba left right. Left and right. Nene ngamba nze manyi mulimu entale ezimu wallahi billahi nze namukasa. Bw'ojja n'onvuma nga toyina kyonnyongera ku wallahi sisobola kuddamu. Wakowe entalo. Zino entalo z'abaana abato abatandika. Oyagala z'abakulu. Bano simanya maze mu mawulire emyaka 5 naye nga teri akumanyi wallahi sigenda kuddamu. Nze ne bwonvuma ekyenke ekyeggulo ekyemisana. Ate oba tovuma naawe olumu oba n'ensonga sisobola. Era nze bwe olaba nga nzizeemu omuntu manya nina ensonga lwaki muzeemu. Naye mbusimanya zino entalo z'abaana abato. Bano abaana abastruggling okuvaayo. Tugenda kuyomba n'abantu. Sizirimu nze ne bwonvuma Monday to Sunday n'onkolera live n'onvuma n'okola kisisobola. N'ensonga etakwatako n'ogiyingiramu. Sibikola. So abaana ate nze mbabuulira okuvuma abantu si kwe kugenda okuteeka wooli. Abantu abamuffe bannamukasa oli ayinza ogamba nnamukasa yakajja n'avaayo. Tuzze tuzimba erinnya lyaffe mpola mpola. Tetupa kusemba eddakiika 2 buli omuntu amanye erinnya lya nnamukasa. So take time. Ate n'ekirala bannamawulire baneeno ne ba YouTube bannange tubeeremu ak'obuntu. Tubeeremu ak'obuntu. Views tezikujjaamu ak'obuntu. Views tezikukyaya munno. Yes. Nze nina omuntu gwe nabadde naye mu mbiranye gwe nali nkayana naye yanyingira nange ne muyingira. So waliwo omuntu eyampeereza voice notes ne messages ne receipts nga ngamba omukyalo oyo bamukwatira ne mu ddwaliro. Aliwo be yali anyumiza mbo omukyalo oyo goyomba naye bamukwatira mu ddwaliro nga bafeirizo esimanyi okupeyinga bills mbo simanyi omusajja nga talina wadde ekikumi. Saavaayo n'embyogero manyi lwaki oyinamu ak'obuntu mu ggwe n'ogamba nange we bukya olunaku omusajja nanneefuulira nagano sasula bills z'omu ddwaliro n'ensiranira mu ddwaliro. Saafa ku views nti kamukube kineeno panike amatanga. No. Oba wanise oba maze 4G. Oba ogiwanise. Yes, oba ku 5G. Naye oteekamu ak'obuntu n'ogamba naye namukasa. Lwaki mukazi munnange mugamba bineeno. Ye waki omulemezaamu yakutiraani. Webamukwatira mu ddwaliro nange olunaku ebukya omusajja nanneefuulira ne bankwatira mu ddwaliro n'entunda emmotoka yange ne banzija mu ddwaliro. Just okozesa bukozesa ka buntu. Ba YouTubers, ba bloggers, bannamawulire tufune ak'obuntu. Kasita ofuna ak'obuntu mutima ogenda kwelimitinga ebigambo by'oyogera. Ne bw'aba omuntu akunyiizizza olina ebintu by'otagenda muvuma. Nti kineeno nolabanga n'ogamba nze we bakinvuma oba ne bakivuma muganda wange oba ne bakivuma omuntu gwe mmanyi kimpulikiza kitya. So tubeereko ebintu bye twelimitinga ne tugamba kino kankireke kubanga singa nasalawo kwogera ebyo bya kisiru ne audios ne receipts nandirabisa ate ng'omusiru mba nsusse kuba nange ndi mukyala. Bakubuuza omukyala ofa naye ki? Mukyala munno weteekamu kali ak'obuntu tubeeremu ak'obuntu mukyala munnange. Nze siremera muntu osooka noka mukyala munnange bw'aba yes bamukutidde mu ddwaliro sente zaaganye obungi omusajja tabaweereza wadde ekikumi bwe ntuuka nange nga ndi mu mbeera eyo kisanyusa. Tubeeremu ak'obuntu. Leero kiri wa munne nkyo. Leero kyange yes abasajja bayaayi tubatumiranga. So katusabire Junior. Naye Junior abireke mawulira sokagaleke. Tandika channel yo fe we tuli tugenda kuwa obuntu. Tugenda kuwa obuntu. Tugenda kuwa obuntu. Nze ku Junior kwenviira mwagala. Timu Junior timu Kasuku n'abantu. Twaberanga ne muzeeyi mirundi. Nga tuwa muzeeyi mpaya akantu.
Mzee yatuwanga obuntu. Mzee mirundi. Naye manyi bambi gundi kasikuba ogerene gazi bogereza ganye ne Junior. Junior bambi chemanyi. Junior achina n'obulumi. Junior oyo nze mulabe engeri gyatobamu. Ng'omanyi okufiira omuntu maama oba taata. Olowooza olikavalinga mangu. Kati mulaba oyo Junior anti ayogera atuuka ekiro wallahi sawa 8 siriyo yajja akimanyi atuuka sawa 8 na breaking down n'akaaba. Gweva kufiira omuzadde kiralamu. Ate ng'obadde owangaala fe abafiiriddwa ku bazadde ffe tukimanyi. Waliwo afiira omuzadde yali amubonyaabonya. Ng'asimanya maama yabaayawukana ne taata amaze emyaka 2 talaba taata we. Ekyo naye Junior yali ku taata we. Tomanyi kigambo kufiirwa muzadde. Oyo omwana mumulaba kwogera naye alina obulumi ku mutima. Alina obbanga atuuka eyo ekiro n'akaaba n'otuuka n'ogamba ye naabigamba ani. Nakigamba ani taata waatali. So YouTuber. So Junior bw'aba yeetaaga abantu ab'okwogera nabo, we are here for you. Ojjamuwayo akantu. Njamuwayo akantu. Ne bw'aba ayagala nti nze mmanyi obulumi bw'omuzadde. Naye bambi Junior tujja kuguma okuva muzee we yafa alwanye entalo. Yakava mu lw'amagala. Wali obaddeko mu ntalo ng'owulira enseekulwanyisa ze natuukako nga nnina entalo nnyingi oba wakava mu guno oli nakubira nti wetondere gundi. Nempulira nga ndabanga ensi erwana nange ate kasita otuuka ku eyo point ogenda mu depression. Yes. Oba olina okwerwanako kuba ninawe twali mu ntalo nga 5 lumu tuba twakamala luno lujja luno dokita luyingiddemu luno lulimu ono neŋŋamba n'amalako bw'otabeera mugumu oba ogenda mu depression oba neeza ekika n'ogamba bannange bano basenga nino bavuma mu weekend obakolera time table kati n'ovuma basenga mu weekend bo bannaku 2 obatandika ku abaite bavumika obatandika lwakutaano n'ovuma senga omukulu kakati ate wabaawo omukambu oyo ng'olina mwetegekera ate tebammanyi era ne baganda bange bammanyi nze ne Sharon ffe twogerera ekika Sharon nga ndaba kikakka era kigiramu kinga kikaba bantawa nze jjajja mwami abantu abakozi b'enze mbajjako ssente ab'emmotoka ze baali bamutawaanya baali bamutawaanya nga buli sawa muwulira saba otonna mpasereza paka sima sente ne mugamba emmotoka ze wagula ze zimu kubonyaabonya gwe bampi bamanyi gwe sebe sente nga sinaziraba ngenda zireeta emmotoka gipaakinga awo nginonewo nkugambye by Friday sente zaabwe zonna ziba bazidepositings. Okuvuba no kyafuuse ky'amaanyi mu ggwanga. Nedda si kuvuma oba olina obbeera omukamwe nze jjajja mwami nze mukolera entaluzi. Aŋŋamba bano bansumbi ab'emmotoka yina ennamba. Nga mugamba tata wange agambye ayagala kinene oliwa. Emmotoka ye giteekewo nno na bisumuluzo. Ku bibiri teekako ssente oba nno na bisumuluzo. Teekako ssente oba nno na bisumuluzo. Motoka zimutawaanya musajja wa. Naye abantu abatakisi abo batawaanya. Agola taxi ne zibaasi naye zimutawaanya kati nze muzimukolerako. Buli lwakutaano na ate abapiki baasusse. Byali biwoza amuzimanya ebya account bitumenya ne mugamba bwe biba bikumenya teekawo ebisumuluzo ogende. Kakati nabalina piki nabo balabe. Bano abagula simanyi na piki zange 5. Ate abapiki basasula. Kakati ate nabano babayiza abatunda ebyokulya ku kkubo. Wala aba stage wateeka obuugi kasooli muwogo biki byonna salawa. Bwe kimala okuvuga omusaabaze nga kiri. Ogenda otandika okisaba ssente zo. Piki yabadde mu mugamba agiparkinga nze kyekyo nabakola kati tuli mu order nabo. Ne bw'aba ssente agenda ziteekako lwa ku Saturday nkubira. Bannange madamu ssente za dadi wote zigenda zisobola zimanya afunyemu obuzibu naye ku Saturday ku makya ogenda zirabako account nga tuzitaddeko. Olowooza bakyamutawaanya luli baali baleekaanya musumba. Nga musumba aweddeko emirembe ne mugamba ebyo bindekere. Nja bikolako ate mbikolako free. Okay, that aside, congratulations zigenda eri mwana muwala oba mukyala mukulu. Mayine yambadde information. Mukyala mukulu. Musi mukulu mulwadde. Mbwasinga zali. Omuyaye bwe yayogedde nti asinga zali nagambye. Saimo omunene w'ekibuga tukutumiddeko nnyo mu ngeri y'enjawulo. Kaakati twabadde ku Victoria University. Enteekateeka. Kati nkusesa. La Paloni, oba yabadde La Paloni. Kati omuyimbi waabwe. Babadde wano waggulu. Omuyimbi waabwe naye bannanga abayimbi mwekoze obubadi. Shakira ng'agenda yeegulira emmotoka. Naye Shakira bw'oba weetaaga abantu. Ffe tonna tuyita sinnakutegeera. Kuba kati singa bino sibyogera. Shakira.
nga yegulira Benz. Shakira ina sente. Echa sente tugenda wakana. Nali bangambye engeri gyazifunamu. Wache eyo. Mbu. Yagenda n'alya looni mu America. Yes. Anti na saving way. Omanyi okuba ekyobwa nansi emyaka 10. Bakunyonyodde nansi kyakolera. Nansi wa Uganda. Pampa biki byonna. Egundi yabingambi. Anti abo asente ka ina sente. Sayimo yanyumiriza. Shakira ina sente, zo sente alina. Yegulide akamotoka. Nga yegulira ka Benz ke bulungi, buluteke milioni ze6. Bangambye eri mu 6 kati. 6. Buluteke. Yaguze kaliddeko. Nze baba tebangambye price simanyi. Teri buluteke ya sente ezo. Mbuya olwo musajja si yetugamye mbuya jiguze milioni 6. Alimba. Buluteke si za bei. Za bei kisinzira. Olwo musajja afuli eyampanga ku laptop. Nalabe motoka yali mukadde 10. Kuba mu bine ebikadde. Ogamba buluteke. Teri buluteke ya milioni 10 teriyo. Teriyo mukwano. Bwe yaba buluteke. Milioni 7 oba 6 kyekyo. Nera nazo sente nyingi. Sente nyingi sigana motoka. Fe tuli mu Toyota. Sagala kumanyira ate wa Benz. Okuba olujobanga akubye omuntu oluye pa. Bannange. Sagala kumanyira wa Benz. Tasobola mumanyira. Naye Shakira yebale kwegulira motoka. Kyokka ne kyasinza okunsesa. Ng'akubira badde mawulire. Bannange. Babadde boogeranga nga kaskwiro wendi. Hello. Tugenda bera ku Lapaloni. Yabadde Lapaloni? Lapalazi. Kigambo kiriwo ekyo. Lapalonis. Eyo. Nga mugamba simanya surprise wegendo bera. Ngate yakubira bamawulire. Nyini surprise yayita abamawulire. Ngenda hello. Surprise egenda bera ku Lapaloni. Mujje bagenda kumpe motoka. Na nyini surprise bakati ebachi. Organize surprise kapat. Simena kumanya. Aba tujiyite tutya. Nebintu byaguswa bakazi. Naye Shakira lwaki ate yes. Naye ateekako ne bufe y'ekimuli ekinene bwekiti ekimyufu. Nange kirete nekwata ebifaananyi. Ekirenga bino bye bateeka ku malaalo. Ekinene bweti n'atandika okukola beti. Dokita. Mpakumpise yegudde. Ate ono omwana yamutaddeko pressure. Aliwa. Ono bugi wigi. Yo bugi omwavu alinnya boda naawe ng'ateekako Shakira nawe tamuteeka nawe ku kirasi za bugi. Bugi akyalinya ne boda ng'omuteeka ku Shakira kirina sente ge mazima. Ate amabina. Omubiri gwa Shakira guli expensive naawe. Ne kano kalungi. Nze ndi timu Shakira awo. Wadde moto. Omubiri gwa Shakira guli expensive naawe. Kiraba kikazi kirabika bulungi amabina ge gali expensive. Kana amabina ga bugi ge ganna mukasa. Ga bulijjo. Naye amabina ga Shakira meeru. Abisambi byeru. Vane kwekyo. Ate kiyina wano. Shakira omubiri gwe mulimu omuntu ng'alina omubiri ng'omulaba munene alina amabina naye ng'omubiri gwe guli cheap. Ne mbamu n'oli ng'alina amabina nga byonna mubifaanaganya naye ng'omubiri gwe kati otunulira naawe bw'oleeta bugi oba ontama. Shakira omubiri gwe guli expensive omutunulira bw'otunulaba omukazi ali expensive. Class. Yeteekamu. Yes, yeteekamu alabika bulungi. Naye lwaki musika akyagaanye? Akyagaanye. Era abantu bangi bagaana. Naye ataafubye beba n'abaana ataddemu mu music Shakira. Kulipoti ye bateekako afuba. Tried. Naye ajja kuvaayo Shakira ajja kuvaayo. Ekisoboka yakola kati olaba lumonde emmere ewulira muliro gusooka. Ajja kuvaayo ayina ne kana akayimba kane gravity tekali kali. Dokitsa. Saizi yali mu kivulu kya gravity. Kati abantu bali basaamusaamu. Nenga tebamutegeera. N'atukosetamira omusajja bw'ati. Bajja mutegeera. Tugenda bajja kulemerako naye nga toddanga mukuteeka bugi yani oyo bugi yani ku Shakira omubiri gwe guli expensive. No man watch. Amabina ge gali expensive. Ne bw'ogatunulira ganyonya dola. Ganyonya dola. Naye bw'oleetaaga bugi coin. Muleke. Gabinusu. Omukazi yaze mu Benz omuzza kona ali ku boda. Ne mukubye omwana oyo. Mukubye bugi wigi. Nze Shakira. Naye nakuba buzibu. Anti nze simulinako buzibu bwamulese ku minzaani ya Shakira. Kati Shakira at least mulete ku ba desire. Awo kale emibiri gyabo na giri expensive. Nayo n'oleeta bugi wugi. Mubiri gwe gulinga gwa Jackie Chandiru. Yonna giri cheap. Waliwo yalwalira. Yonna giri waliwo yalwalira. Kulinga gwa siti. Siyasamira muli. Naye bugi yasamira muli va ku munno. Mva ku sindi.
gundi bugi obuzibu bwalina agenda mu mabaala nafunayo butikitoka nakunama bwaki anagwamu embi natukube naye kishakira ne bwe kikunama kibeera mu sokisi ebibina bye binyuma otunuulira nzama bina gashakira nga tunuulira ne sirabaga bugi ntunuulira gashakira nankunamira ewiiki bugi natankunamira lumu ankunamira gumu nengende wajjajja namansira nankansira gundi buga kunamira gumu ebisirani nebikutika ebisirani naye omuntu ate ayina ebinyanya ate n'akabina ke kayina engeri gye keepoola gyekegira nafune obugondo naye akashakira kalinga buno obukube buno obubino obukube bulinga obutomato obwaddami yoyo shakira ono ayina yaki shakira kirina ono akabina kalinga akasegundi gusejjembe akagira bwati nakanyenya bwati tekanyenya ate tamanyi kwambala bamukolako makeup n'abanga obunyonyi ng'omuteeka ku kishakira nawe n'omwana yajja kuyimba oba yajja kumansula wakyagera ku besiti ate obuzibu afune omuntu amuteekamu ssente kuba omubiri gwe guli chipu nnyo namuganze nobo obugundi bwayambala obw'emitwalo 2 twali ku joysta najja ne bantambi luli nalaba waliwo mukasa namugamba gwe tojja yimba olimba yes so waliwo omakola shone namugayo tajja yimba bw'ata concentrating ku music ng'akola ebyo ayina bwe yayambala amabeere nga geesongodde bwe gati nga tanyumye nedda buno obuntu bw'amabeere buno obufumita bwe buti obumyufu aba yali ku kivulu kyani waliwo buno obugoye bwe bambala nga babukola nga amabeere nga buli bwe buti nga buno bw'abakazanyiikirizi ng'abyambadde tamanyi kwambala tanyuma ate ayina enkobo gaalinga nze bannange omukazi yenna asooka afune bannange abantu abagala otukunamira lwakuba nze namukasa sikunama abantu abagala otukunamira mu making sure emibiri mugikunamya nga giri expensive okuname nga tunyumirwa nze nalaba kishakira kikunamira bulungi kikunama ebinyuma omubiri gwe guli expensive ayina chaini gye yayambala gye yesiba mu kiwato ate guyina muvu mu nkondo eyo negugwira bwebu nagibuuzaako beeyi yayo original yakakadde aka kyesiba mu kiwato kati bugiwigi agamba mbamu n'engoye zange kati bugiwigi yesiba wano muowina akeera ku 12 bw'aba ayagala ateekamu butiiti ne bumwokya anti peya ya 1000 bwokya peya ya 1000 obutiiti bwokya abaana buno obutiiti oyo omwana adde ya revising alekerawo okunama ekigambo ky'okunama kati ye labayo kimu 2 ayimba ayina ng'akyusa ebbina alinga ayimbisa akabiri bamenya omutima baaba oli okola ki naye nga bugi mufu nnyo bode chip omukulu tumwebaze olaba biganyi ocreatingawo news ani gwe tugenda create news gundi ani Shakira mbadde nina gwe nnoonya big fam webale nnyo kubeera nti wegulidde emmotoka muntu bw'oba surprising ne wegulidde emmotoka abasajja abakaluba yes naye Shakira ebimuli bw'oba tiwabisudde nange bimpeereze naye kyekimuli kyaddenga bino bebateekako malaalo ku bafu ebinene nekwata esinapu omala okizeeyo amala akimpe ekyo si ye bino ebikala era bikala naye kati Shakira mugagga Shakira kirina ssente Shakira si mubi oba wabeewo omugagga wa bondi ampeeyo nange emmotoka ngambe bangulidde emmotoka enjagala Range Rover tujagera mu bondi ya wali bagiyita Pacific bondi kino kyendiyo gye kyakoleranga weekubye kyoyagala njagala Range Rover abennasa bateekeko jendi anjagala namukasa lyeri soundinga abannasa bangolere number plate namukasa ebanga motoka zambaga tubike entuufu mugimpe mugivugemu olunaku lumungi baddisa kimala bumazi embeera omwonvumiremu abantu naye nga sobola gigula mmale ngizeeyo that aside ambassador njagala ondabireko wano abadde wano nina akantu kembadde nkebera ziri mu dakiika mmekaawo ambassador abimanye ebyo oyo ambassador wa Firebase azze kwanukula basajja minyo yange basajja mivule ate yakoze ekyo towabulaba kye yekola nga Bobi Wine agize naye nammwe abaana ba Firebase mulimba kati we basajja mivule ali ku ddagala lya pressure sukaali asima byonna biruma yeera nga mutawaana yagenda muwa nze abantu bwe batyo sikyabaddamu kakati that aside tumalize ne story ya Pastor Tom
Pasa Tom Mugerwa uva Tom Sembera Tom Sembera Tom anti we wangambye Pastor Tom nga manyi Tom Sembera no Pastor Tom Mugerwa Pastor Tom Mugerwa yo wawa we mutundwe njagala nnyo enjiri ono munene omukadde yabadde agudde mu mbi poliisi yeraliikiridde omanyi eri mu bundize essimu balaba nti layini yo omanyi ennaku zino bakikyusaamu bw'oba ne miliyoni 2 ku ssimu abo ojayo akakadde weetaaga ID identity card kati bagenza okulaba essimu ye eyitako nnyo ssente tebaagala ziyiteko akawunti ebirabo ne bamutwala ku poliisi kati bw'okumukunyaawo akaseera ke yabaddemu mu ddakiika ezo bwe yagenza okuvaawo nga miliyoni ngagaze kugulu gwendiga zireeta ssente kati ye baadde bamunoonyerezako mu ssente zino zijja zitya Pastor Tom ayina endiga ayina endiga so kye baakoze poliisi kibi nnyo omwami oyo mwagala nnyo nange mwagala tatera beera mu ntalo kasinga omwagalako okamanyi aleluya mwagala nnyo oyo omusajja nasabirako ko mu kyaki ye bw'obeera mu kyaki bangamba bo tebasaba sande tasaba sande asabira ku Victory Church mu Ndeeba ye musumba asabira Yesu wa mu Ndeeba asabira wa Pastor Kayanja ye pastor we nze kye mwagala kecha teyeegulumiza tasaba ku sande Pastor Kayanja ye pastor we Pastor Kayanja gye ya church ye gye yavaamu era abagamba nga musaba ku sande buli omu agende mu chachi ye gye yazaalibwamu nga yasabira wa Pastor Kayanja namba gye kikyakola musumba ate wakyagamba engo endiga zigende mugumu bagendeko ku sande mu chachi zaabwe ze babeeramu pastor waabwe yabatandikako teyeegulumiza era abeera eri wansi wa Pastor Kayanja nze kyekimunjagaza tasabisa sande abeera wa Kayanja owulira okubeerawo kw'Omukama ng'olina omwami oyo era njagala kuddamu mu miitinga some meeting in person naliko mu church ye nensabiramuko so ayina amafota era kyembadde mugamba pastor bwe baba account ye bagamba eyitako sente nyingi ze nina account zange nsobola omuwaako emu neziyitako so tulina kye tuleseeyo nakulwa era abapoliisi tubadde tubasaba bwe mubanga mulumba abantu bano abanaddiini muteekewo respect ate bwe muba mumututo mubuuza kajojijoji w'ebibuuzo mumeekinga ekintu ofiiringa nti mujjidde muleeya mugenze naye mu motoka ye nga kiri nnomo okitegeera kubanga Pastor Tom asumba abantu bangi abe Canada, America, Dubai namulabako Dubai nga bagenze okuweereza fellowship abaana bacontributing abawaayo ekiweebwayo abaana basiga ensigo so account ye eba eyino beera busy. Okay, that aside nga tumaliriza. Lili puzzle bafachi ne Umali Kiseka. Lili puzzle ne Umali Kiseka. Na lili puzzle emitwe byakole ebyekiya yalimba yakoze byejjo byabaddalimba. Naba ina byanywa. Sima kadi lili puzzle bwatanywa ani ananywa. Lili puzzle tayina magezi. Nenze kyengamba. Zona tayina magezi. Lili puzzle. Bw'oba tokole na muntu. Tomutuuza. Tomuwa appointment. Kagambye. Kansirike location apa kukalinga bibi. Kola lutalo na lili puzzle. Anadda oli gwe yagize. Twabadde ne nulu. Na lili puzzle yakoze mubi. Natuyimirize machindi yawo. Nzomanyi. Labayo. Natuyimirize machindi. Twazemo okuddamu okumulaba. Live ziringa live. Ava ku live no lili puzzle. Lili puzzle kyewakoze kyadete kijja. Ava ku live bambi. I know respectinga mu abantu. Totambuzanga muntu bwotyo. Oba tokole naye. Mugambe siriwo well and good. Tagenda kukuba. Yatuvugisize mmotoka. Ojjukira bamwambye mu basange emachindi engambe yo sigobera yo sijja machindi. Ne tuyimirire waluna we nayambalidde ndo yambalira nga ngenda ku Victoria. Ng'ayimiriza omusajja kyokka yamugambye ku ssaawa 10 tukole. Kati lili puzzle ajagwa fawe tuli wano naye lili puzzle akendeeza okwogera ayogera alinga namuwulidde babisanya ne Umaru Kiseka nze njayirawo Umaru Kiseka omubiri eyo story tujja gireeta nga yo yaalu I will stand with Umaru Kiseka oba n'abantu bo bagamba mbu yali ate yagamba teyalya kati bajja tubuulire yalya n'ataalya bwafaanana andi bantu bo bagamba gundi yalya ani lili puzzle oba yalya ani yazimuwa baaliyo nga bazimuwa simanyi
olona abaana b'enkyukakyuka balina nnyaka janja bamulaba lipazo omuntu bw'aba alidde kaalye ate omuntu life ekyuka abamu balaba life ate nene Bobi Wine yennyini agamba bw'obakuwa zirye muleka abantu bwe baba balidde mumuleke liri puzzles ye time ya shining yanyizizaamu talina amagezi olweyo be yakoze naye aba ali this is time kati omanyi muze mubaamu akaseera nga mukama akuviiriddeyo n'agamba gundi shininga ye liri puzzle twali twamuvaako musajja watu kati alinnye ku nnyonyi tava ku nnyonyi tava Dubai tava Kata okitegeera so kati nze ndowooza kano ke kadde kaliri puzzle mumuleke enjoying moment ye bwena gwaka ejja kuggwako bambyadde mu bulamu obulinomu naye for now umaru kiseka mumuleke bambiriri puzzle ate neliri puzzle muganda wange ebigambo bibeere bitono bina ava ku live sawa byogera kino ayogera kino bana abayimbi baagala live alinga nkusu abayimbi tebava ku live ngenda kuba wambako amasimu tukwabaza okwera nti obadde otambula naffe naye nga tutambula ne bannaffe aba Victoria University basangibwawo ku Jinja Road genda obere ng'osoma koose zonna baziina abalina koosi ya pharmacy balina koosi ya law yono eba degree ate mwe aba certificate wamaliza senior 4 ogenda kubeera ng'ofuna certificate myaka 2 ate womala weyongere ku diploma bwomala ogende ku degree paka ku masters ate kino bannaye twagala bba wabulamu bannange kino kankibagambe mu buwombeefu tosobola kuva waliwo yabadde mbuuzako ebyo ebintu bwe nsoma certificate nzire ku degree mukwano nedda tosobola va ku certificate n'ogenda ku degree madaala bw'oba okoze certificate after certificate oyina kudda ku diploma bw'ova ku diploma nodda ku degree wali ku Victoria University yes mugende mbere nga musoma so kati temusuubira nti ogenda va ku certificate ogende ku degree tekiriiyo mu byokusoma tekiriiyo neba naye natidde Dr. Muganga naye ndowooza university zonna muziba zeetaaga abakulembeze bwe batyo ate ne Nigeria eyo Victoria kati baagitaddeyo nga tuli b'amaanyi era nze ngenda samera Nigeria ne Chike era Dr. Namugambye ensonga y'okuntwala Nigeria bagirukinge into era njagala ba booking air ticket zaffe tugende Nigeria tusomereyo ono Dr. Muganga yayinasomesa bavayo school with a great difference school with a great difference bajayo talent sikusoma nnyo ekiyitiridde abaana bavumbula ne talent abaana baka English ndalabye nga bagamba moze tuogereyo ku bigambo ndagenza okulanze moze Megatron ne ngamba mozanze ngamba mozanze se ne ngamba ate bwe nayogera nze oluzungu olungi mozajja gamba nera kanenge ne ngamba owash kantambule ne moze wange nakola ki nze njagala nnyo abantu ba wansi abantu be wange bwe n'abadde nnyumya n'abantu bava wano ne bagenda ku Victoria twaza kwati badde mutambula naffe musebe bulungi mweraba